الرحمن الرحيم. أحمده سبحانه. الحمد لله العزيز الغفار. يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، يبسط يده بالليل يتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. أحمده على نعمه الغزار، وأشكره على فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. حث على الاستغفار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، وسلم تسليما كثيرا ما اختلف الليل والنهار. وبعد، أيها المؤمنون، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها المؤمنون، بغانا بكريزا، أحباب الكرام، أعظم نعمة في هذه الدنيا إشengere singo kubere chikuru musimuno nimatul iman, nimatul hidayah. Shengera cha kubana iman, shengera cha kubana hidayah. Abantu soka basahaba bechitibwa Allah bewanga zanga baina iman fazu fi dunya wa fil qabr wa fil qiyamah. Musimuno besima abali abagagga abavu nabo besima abashala bavuka. Abatabana iman khabu wa khasiru fi dunya wa fil qabr wa fil qiyamah. Basira namuno munsi yensi abafera mukaburi bigenda kuba bizibu. Yawmal qiyamah bagenda kubeera mukwejusa. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah. Nami omwoyo gwange n'abampuliza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Obulamu butwangwire buno bw'eddunya, obulamu bwa kaburi butwangwire, obulamu bwa akhira, obulamu obuwanvu twangwire. Ekinaaba ekyennyume bigenda kuba bizibu mu ggwanga lyo, obugagga bwo, byonna by'olina wa mu kyalo wa mu kibuga ng'eddiini eganye. Tarku ddiin sababul khusran. Okuleka eddiini, obutaba na ddiini kusiraana muno mu nsi. Waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Oyo yenna akuba amabiga ebirago bya Allah, Allah agenda muteka mu bulamu bufunda. Ebizibu bye mulaba olwaleero kwerabira ddiini, kuva ku ddiini. Ahkamullah, ayatullah, enkola y'owekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kassa abantu babirese. Kazibeere ensi z'Abawarabu, kabeere baavu, kabeere bagagga, kababeere abalina emmundu bajjudde stress. Eddiini, baganda bange, eddiini kwe kuwangula kw'omuntu omuno mu nsi. Muwala, musajja, muvubuka, musirikale, mbega, bonna ddiini bwegaano ojja kufuna ebizibu. Kobeere nga tobiraba. Esidiraj, akutwaliriza Allah naye akulaba. Bajjama Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-fawzu wal-fala. Allah atadde okwesiima n'okuwangula fi hadhihi dunya al-faniya, mu nsi egenda okuggwaawo enkya, wal-akhira al-baqiya, akhira egenda y'okubeera forever. Omuswahili abedda bagamba bulamu bwa milere na milere. Fil iman wal a'mal salihah. Kuba na iman na mirimu mirungi. Ekyegero kyazze ekyokusiiba. Ensi yonna kyatandika ku Mande, kyekiragiro kimu kiina amaanyi. Abantu bonna bakkakkanye ekyekiragiro, mpozi n'ebiragiro byonna. Yagamba ekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam: taraktum fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Mbalekedde ebintu biri
ebbanga limunamala nga mbiye kuteko temugenda kubula. Ahbabil kiram, ayuha almu'minun, ayuha almuslimun, ebiragiro biri bitya mu bulamu bwo? Mukyalawo biri bitya? Abaanawo biri bitya? Nabaddeko Pakistan, omusajja adayogera nasoma aya egamba nadde ntune munnange sajja bawulama yabadde musajja alimu jalil, nasoma aya egamba ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, abanga bakkiza mu lw'emyoyo gyammwe n'abantu bamwe jahannam. Olw'obujeemu bw'abantu Allah yakuma emiriyo 7: sakar, jahannam, ladha, hutama, jahim. Ogwo namuliro eriba oswati abajeemu abatambula mu nsi nga boononefu. Inna Allaha la yuhibbu almufsidin, Allah atagala abantu boononefu boonoonyi. Wala tabghi alfasada fil ard, towangala mu nsi ng'olyawo ng'obulamu bwakoonoona. Olyawo omukyala gw'oli mwononefu, omuvuuka bakwogera ko oli mwononefu. Yagaana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agambye Allah owekitiibwa walladhina idha fa'alu fahishatan, abo ne bakola ebikolwa by'obuwemu, azina walliwaat aw dhalamu anfusahum, oba ne balyazaamaanya emyoyo gyabwe, dhakarullah, abakkiriza bajjukira Allah. Waaye bakola Allah, bamujjukira Allah, tebamwerabira Allah, tebamwerabira Allah, bamujjukira. Dhakarullah fastaghfaru lidhunubihim, ne basaba Allah abasonywe. Yagamba mu hadisi al-qudsi, ya ibadi, abanga abaddu bange, innakum tuqtuuna bil-layli, munsobya ekiro n'emisana, tuli bakasobeza. We are sinners, tuli basobya, naye tayagala abantu boononefu. Don't be a sinner, don't be a sinner, don't be a sinner. Ajja kunyigira Allah, muvuka gwa Allah ajja kunyigira. Mweyambudde ekimala mu nsi muno, Allah nanyiga. Environment y'abazungu etuwambye, ewambye abawarabu, ewambye abaganda, ewambye abasumali. Nabbi yagaana fresh cut yajigaana Rasulillah. Buloraga osingana bavuuka baganda basumali, fresh cut. Allah yagaana, Rasulullah yagaana, yasingana omuvuuka omu ng'asaze ekimemeya, nambogamba tereza enviiri, kendeeza obagirako ddala. Bw'otakikola bamalayika bagenda kugamba la'anakallah, la'anakallah. Munoonya ki ku bazungu? Enkola yonna nfu, okujjako enkola ya wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba kul, bagambe in kuntum tuhibbuna Allah, bebagamba nti bagala Allah, fattabi'uni, mungobereze Muhammad, yuhibbukumullah, ajja bagala Allah. Munoonya ki enkola y'abazungu? Ensala y'enviiri ey'abazungu, ennyambala ey'abazungu, empasa ey'abazungu, ne bateekawo obubaawo akuliko amannya g'abawala n'omulenzi wedding, Aisha, Fatuma, naye ng'akafa kakujoga bujozi Allah, ne mwemwolerawo ne mujoga Allah. Naku 3 bateekawo ebibaawo by'okujoga Allah, endongo ne zivuga. Embaga ensiraamu ziruwa? Embaga yonna bwefuluma mu nnyumba ebeera nfu. Kase efuluma mu nnyumba ebeera nfu. Bakadde baffe embaga zaabeeranga mu nnyumba. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah, abakola ebikolwa by'obuwemu oba balyazaamaanya emyoyo gyabwe bajjukira Allah. Fastaghfaru lidhunubihim, ne basaba Allah abasonyiwe ensobi zaabwe. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, ani asonyiwa ensobi atali Allah. Walam yusirru ala ma faaluhum ya'lamun, ne tabagenderera, ne batagendera nga bakola ensobi nga bamanyi. Mu kinaana oli ku zina, mu kyenda oli ku zina, oli ku riba, ononinya ddi, 12 oli ku bwononefu. Abaana b'abantu ne mugenda nga mbonoona. Bwe kituuse ku mixing, Sheikh Fawzan yagamba ekigambo kya ikhtilat, yagamba sababu lw'okoofi zina, koze evako abantu bakole obwenzi, bafuuke abantu abafu, watu ambao wameharibika, watu wataharibika kwa ajili ya mixing. Yawe ensonga 3 yagamba mixing, ikhtilat, mixing, universities, secondary, olwaliro abaana bazaalira mu primary, mixing, nobasinga naliko eyebutambala, batambula saa 11, somo liri abaana 12, bagende bakumba abawala n'abalenzi. Si mwannyina, si kojjaawe, tambwatu bwafaanana, boyfriend, girlfriend. Abantu baononeka, hata Waganda wameharibika, hata Wasomali wameharibika, hata Waarabu wameharibika. Inna Allah la yuhibbu almufsidin,
mixing, ikhtilat, kintabuli, atabarruj, okwejanjamya, anyiga Allah. Alese covid mumwerabidde Allah, asobola okunyiga Allah. Omuswahili akigamba Allah amekasirika. Ndugu zangu, Allah amekasirika. Owekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba idha sadara minhum dhambun ittabauhu bitawba, senge ebizibu bigwiridde n'okola ensobi n'okola mistake, yanguyiza ogoberezeko okukola tawba wal istighfar, n'okusaba Allah akusonyiwe. rabbi ighfirli warhamni. Wasadaka Abubakari annahu sami'a Rasulullah, yakasa ekigambo ky'Abubakari radiyallahu anhu, yagamba yawulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba min rajulin yadhnibu dhanban, tuwali mu hadith rajul aba mukyala musajja, tayinza kuba musajja mukyala nakola mistake nojoga Allah, fayatawadda natawaza fayuhsinu alwudu'a, nalowooza bulungi wuzu entuufu. Ya Uthman yatawaliza mu basahaba n'abagamba hakadha ra'aytu rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda mithlu wudu hadha, bwentu bwe naba rasulillah nga atawaza wuzu efaanana bwetu. وكان المعسر فيصلي ناسا. وقال سفيان شانا غامبا ثم يصلي ركعتين ناسا ركبير يكوزين صبي مسجى مشالا ينا مشتيبه فيستغفر الله ناسب الله مسنوي عز وجل الا غفر له. الله مسنوي الله مسنوي الله تالينغا في بيتوندي izi paranezi wane z'abasilamu ez'abarabu mbulya bekuba esudani bekuba abayemini bekuba omisi tagala ono abalonagana esudani basilamu ku basilamu nabbi yagamba idha yataqal muslimuna bisayfihima, kibasinkana abasilamu ebitala bombiri falqatil walmaqtul fi nnar, asaligo basaba mu jahannam. abalonagana basilamu ku basilamu hubbu dunya, enseba rwanya jibagenda okuleka olwaleero. Ana Abubakar radiyallahu anhu nagani Nabbi sallallahu alaihi wasallam alaikum bila ilaha illa Allah. Bakari Siddiq agamba nami nokwatanya okukigambo la ilaha illa Allah wal istighfar, nokola nnyo istighfar. Guno mwezi gwa tauba, mwezi gwa kola istighfar, mwezi gwa gagera Allah subhanahu wa ta'ala. Ojeza Allah ekimala. Don't be a fasiq, don't be a fasiqa, don't be mujrim. Abantu bakoze obwononefu ebbanga ddene, Allah n'abalindikiriza kulaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba fakthiru minhuma, mwitize ebintu bibiri, ekigambo kya la ilaha illa Allah wal istighfar. faidha fakthiru minhuma fa inna iblis, kulokubanga iblis lanatullah alayhi qala agamba halaktu nnas, abantu mbazikiriza. Iblis agamba abantu mbazikiriza, abazikiriza nakibidhunub, abazikiriza n'ebyonono. Shaitani nekozesa ensobi nokola ebyonono kyona emisana, tujoga Allah kyona emisana. Agamba ahlakuni, nibanzikiriza nze shaitani bila ilaha illa Allah, kugamba nti la ilaha illa Allah omaze ogimenyamenya ogifudde bulira. Wal istighfar, omuntu kayogera musajja mukyala nogamba kigambo la ilaha illa Allah nogamba astaghfirullah, shaitani omaze ogimenyamenya nogisanyawo. Falamma ra'aytu dhalik, shaitani gamba bwe nalaba kulaba nga bampangudde abasajja abo n'abakyala n'okwogera nnyo ekigambo kya la ilaha illa Allah ne istighfar, agamba ahlaktuhum bil ahwa, nembazikiriza ne desire n'okwagala. Desire, ennyambala nga bw'oyagala, ensuubula nga yemwagala. Nsuubula obadde mu riba ebbanga ddene, emirimu nnene nimubeera mu kujoga Allah, ekubuuza ne hawa, etubuuza ne hawa. Embaga nga yemwagala, ensuubula nga yemwagala, ensala y'enviiri nga bw'oyagala, ensoma nga bw'oyagala, ennyambaza y'omwana wo nga bw'oyagala. Agamba owekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam fahum yahsabuna annahum muhtadun, ne balowooza nti bali ku buluŋŋamu. Osinga n'olinga omwana we afuuwa oluzungu, muganda waffe omu yafudde, babasomera eshariya abaana. Bagamba tutubulira shariya, bagamba tebabitegeera shariya byegamba lidhakari mithlu hadhul unthayain, nti ate omuwala afuna muteeke gumu ate omulenzi afuna ebiri. Babigobye kubanga abaana abafamily abamu badokita basoma luzungu lwokka tebamanyi ddiini. Ye kiki ekirwanya abantu n'emmaali?
lwaki abantu bagala nnyo emaali y'abafu? Lwaki Mungu akuma abasajja bano bakatuna ye family olwairo ku family ezakafa mu myaka 3-4 etali mundu oliito muswaziza abasajja abali abantu balamu. Sijja boogera banja mubamanyi abakava emyaka 3 emyaka 2 ne mbaswaza bali mawulire bahajjati bali mukulwanira bintu abaana bali mukulwanira bintu oli yafuna emaali milioni 600 ennyumba ya milioni 600 yagamba simmativu bamuwa ntono. Abasajja bane ngwanguliza abasajja si basahaba Muhammad Sekabira namwogeddeko nabadde ne muwala we nabasomesaako nagamba Seka family ze zirwana zimanyi nnyo wamu nnyo naga Seka bagundi balwana agamba taata waffe mukyala n'agamba nti ffe taata waffe teyatulekera bintu taata waffe yatulekera swala. Kigambo ekyo kyansanyusizza. Mwana muwala Halima naga Seka okimanyi bulungi taata mukyala agenda mutuusaako ebizibu. Taata n'asalawo ebintu byonna n'abitunda ffe teyatulekera bintu yatulekera swala amakulu yabekera ddiini. Family ziri mu kuyomba abantu bali mu kulwanagana ebyo biraga byononefu buno mu nsi be bantu babikola. Allah subhanahu wa ta'ala nanyiga nategeeza Anabi Sa'id ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam Iblis egamba ya Rab no Allah mutongoza ayalo mutonzi wange wa izzatik ndayira ekitiibwa kyo la azal ugwi ibadak sigenda kulekayo ngambuza abaddu bo bagana be tulina omulabe abavuka bayina omulabe baseka bayina omulabe abaalo bayina omulabe abagaga bayina omulabe abakyala muyina omulabe. Allah buli kyagamba nti fitna esente fitna abaana fitna abakyala fitna mulabe agasirekayo ngambuza abaddu bo la azal ugwi ibadak sijja kulekayo ngambuza abaddu bo madamat arwahu fi ajsadihim ebbanga libanaamalange emyoyo giri mu mibiri gyabwe tulina omulabe. Yagamba ekituba mu suratu Yasin ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza yagamba inna shaytan lakum adu shaytani mulabe fattakhidhuhu aduwa namwe mufune mulabe innama yad'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir yafuna group yagavuka agagenda kubeera mu jahannam. Mukoze fujjo mu masomero mukoze fujjo mu university mukoze fujjo mu bifo byabawadde muwadde bya Busiramu ne mukole fujjo. Allah balaba amazima gawedde mu bantu Allah nanyiga agamba nembabuza wakala Allah subhanahu wa ta'ala Allah damu shaytan ajigamba wa izzati wa jalali dayira ekitiibwa kyange Allah n'obugumivu bwange Allah wala azalu aghfir lahum mastaghfaruni. Uli ya Allah obulungi bwe sijja kulekayo ngamba sonyiwa ebbanga libanamalanga basobola okubasonyiwa baganda bange esaawa eno ya tauba esaawa eno yakudde Allah subhanahu wa ta'ala abazanyisa Ramadhan eri bali mu kaburi ente mugizanyisa. Abantu bali mu nsi muno bajjudde endwadde eza buli kika ensi eno sino yayo okukaddiya ekaddiyiza buli kantu konna pulaani bamenyeza Kampala zakaddiye. Omuntu omusinga nayo gayandira tasobola nakuwulira agamba suulira amatu gaafa tasobola kusitula kitomole kya lita 2 kiki amagulu gaafa emikono gyafa amatu tawulira amaaso omusanga yambadde galubindi siraba amaaso gaafa amatu gaafa emikono gyafa amagulu gaafa. Bajjama tukozese bulungi ebiseera byaffe. Obulamu buno bwa mulundi gumu anaabikozesa obubi tagenda kuwangula. Bawangula abasooka basahaba bakozesa bulungi obulamu bwabwe ne beesiima obuwonefu buleesa obuzibu no mu nsi. Jarir radhiyallahu anhu yagamba ma min rajuli yakunu fi qaumin tayinza kuba musajja mukyanga awangalira wane kansanga awangalira emasaka embarre wamwe yonna gye mubeera ya'malu fihim bil ma'as ng'abakolemu ebikolo by'obujemu ebikolo by'obwonefu yaqdiruna ala ayughayiru alayhi wala yughayirun nga balasobodde okukyusa embeera eyo. Lwaki abaana bammwe omwana amala si university n'agaana okuwoza abazadde kiki ekibali mu mutwe? University abamukulu abamuwala bafuuse mukulu abazadde mubadde ki abaana bonooneka nga mulaba omuvuka amaze ekibuli emyaka 7 mumanyi mwana wa muganda wange
aliabo ali mufusala fresh cut yagana okuwasa banonya kukola mbaga nnene naye bali kuzinira kwonoona baana b'abantu. Baganda bange obwononefu Allah tabwagala. Allah tayagala bwononefu. Twenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah subhanahu wa ta'ala tayagala bwononefu. Abantu nakola obwononefu Allah subhanahu wa ta'ala jatunyigira. Bwagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Baqara wa idha qila lahum abantu babagambiddwa la tufsidu fil ard timwonoona mu nsi temulya riba temukola zina temuwalagana temubba bannammwe la ilaha illa Allah qalu innama nahnu muslihun bagamba ffe tulongoosa nga bali ku bwononefu bali ku hawa bali ku desire nagala innahum humul mufsidun bakimanye abange bakimanye abantu abo bwononefu walakin la yash'urun nete bakimanye nti bwononefu. Baganda bange abasiraamu abali wano mulongoosa ddiini abakyala bampuliriza mumuddeeri Allah fafirru ila Allah muddeeri Allah abavuuka muddeeri Allah abakulembeze tuddeeri Allah ab'obusiraamu abantu fena tuddeeri Allah ab'omukyala tuddeeri Allah abaganda muddeeri Allah abanyokole muddeeri Allah abasumaali muddeeri Allah Allah wa anibu ila rabbikum muddeeri Allah wammwe baganda bange omulango wemakubira arju ila Allah arju ila Allah arju ila Allah wa anibu ila rabbikum muddeeri Allah wa muwaslimula mujemuluke muve ku zina muve ku riba muve ku shiriki muve mu kuroga bannammwe muve kwagala dunia mujja kukola ebikyamu yagamba min qabl ekyo mukyangwirize mangu an yatiyakum adhabu thumma la tunsarun nga tanabatusa ku punishment. Thawbani radiyallahu anhu yagamba ekibwa Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba hadisi erimu ebintu bisatu laga wa inna al-abda la yuhram birizq bidhambi yusibuhu Allah kumma riziki lw'amazambi abaana b'abantu mbatutte ebweru mmenji jimbatwala bononefu. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba la yahilu limrat an tusafiru masirata yawmin wa layla ila ma'adhi mahrami takizibwa mukyala kutambula safari nagenda mu safari ne bagenda Kuwait ne bagenda Saudi Arabia ne bagenda Jordan okujonga alina mahrami yawmin wa layla kontrakta ya myaka ebiri bamamba baffe bagumikiza tebabikola ebyo. Allah abogerako mu Quran waswabirina waswabirat abagumikiza abasajja n'abakyala bawangula. Allah yaba okuwangula ensi mubere patient be patient wangule wailo mujja kubba bannammwe mwagala ebingi emmoloka ennene essimu ennene bakyala ku apartment z'abannaabwe ne baloba asajja batya Katonda bali Makka tobabuulira apartments assets uno bikuŋŋanya paka ddi ono byenkanya nasa ali wali twagenza omulambulako tune buzinda dde wali Egombe essomero lya primary miliyoni emu nakusoba zabaddafu na nasa na nyini sente embanga zigenda ku kabuli zezitakula kabuli ezikolako bye byagala abafamily bateekawo obuuma abadde akumawo nga taliiwo kugulawo kufuru nasa ali bweru ne banne babasidde mbuumaawo uno katongole Mungu amusasire Mahmud amazzi gasooka kumuyitamu ne bateekawo ekiseminti wali ku Lwebugerere benzi ya miliyoni 4 ettaka tobala obumbi 20 buyalaka bali bweru. Tugenda bweru mukose bulungi obulamu bwa mulundi gumu bajama kitaawo yagenda maama we yagenda emirimu emirungi ekapiti omusajja omu yaligiguze carpet wali ku muzikiti wa Butahabuna omusajja omu yazze omusumaali n'ayisasula wafu yajja n'ayisasula miliyoni 6 n'ayisasula nagamba mupume paka mubakyala mbudde Bashiru Basikini alajana yagamba mupume mubakyala mupume mubasajja tajja we Butambala eyo linnya linvudde mulali mogeddeko abasaddako ekyama n'olwatu Makanga nagamba mupume yagamba ziwa mupume eyo kapeti omuntu omwagisasula. Tulina n'ensonga 2 emazzi mulaba ey'Ekatuumu kojja waffe waliwo kojja Kyazze mumanyi bulungi
ensonga bagikiriza Haji Bashir mukaddu waffe Shekaluka bagikiriza ensonga ziri bbiri eza carpet omuntu omu agisasula makanga yagula carpet y'omundebe omuntu omu ne bapima paka mubakyala si byakulaja n'ebya Bashir wa anfiqu mimma razaqnakum mwe Allah byabawadde Allah bawadde ebitu Allah bamanyi min qab yagambye ekyo mukyanguize mangu an yatiyakum adhabu thumma la atiyakum adhab an yatiya ahadakum al-maut wa fatakum nakuja faqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa kun min as-salihin wa anfiqu mimma razaqnakum mwe Allah byabagabidde yagambye min qabl ekyo mukyanguize mangu an yatiya ahadakum al-maut ofanga tukuna kuja kwa bagira dabanasa byemuke Allah musasire mugande waffe ali wali nkowe mukimenye bayite emitwale 2 n'ekitundu nkowe yajudde bali ku nkowe 2 tumwazisonze wano nkowe 2 mukimenye bayite emitwale 2 n'ekitundu ngaji wansi wattaka bayina amakane master bedroom bayina sitting room amanyumba amalungi abavuka niyo mvuka mukwano gwange mbadde tutene walinga asumule basa nesanyu ngateka mu sente muteka mu sente gule carpet no musimuzimbe asajja bekatumba sali ya bweru omuzigwafu n'obuzibu mulaba omuzitongo mujagula kafananyi bo betaga obukadde 2 asajja basadde akasene nga tebakankanye ngalo sajja yatuwa obukadde 40 nazima omusuye emuziteye kamwenge musajja omu omuzigweka gwekatum gwetaga obukadde 2 carpet yetagita obukadde 5 ono waliwo abasajja basobola okuwaayo ne bawene sente mu dola ngada tanakutisa kaburi tanakutisa kufa ayogera weshiba Allah subhanahu wa ta'ala as-sabirin abagumikiriza was-sadiqin abogiziba amazima Allah abagala nnyo wal-qanitin abatya Katonda Allah abagala nnyo abagonvu mbeera abavuuka abagonvu ne kubeera abavuuka bakiwa mama wale nabagambye jo ekisasi ali mukomera ali kitalya emyaka 4 agenda asomesa abaana b'abantu abawala mu bikomera naye nono omwana w'omusajja ne bawayo sente chengera bawayo milioni mwaveyo nawa milioni 2 naga nja musiba ali mukomera emyaka 4 toyina imani okusomesa abakyala b'abantu toyina mukikomera otuna abaana b'abantu myaka 18 myaka 20 emyaka 4 ali mukomera abalenzi abatalina kuwasa n'omuwase enjalo wakati wa girlfriend ne boyfriend kuwasa kola ndika kamina nas bamikaba shababu abatakiza bikola bya bonifu ne bawasa wal munfiqin abawayo bagande banga bawayo Allah bagala muwayeri Allah mana kasatu mal min sadaq sente zikane kuwayo sente zikane kuwayo abantu bawayo Allah ngabongera enajana kumbi milioni 12 muntu omu family emu yazimba muzityogo milioni 12 carpet milioni 5 kitono nnyo ebunemezi bagala milioni 2 ekatumu enyumba ya legwe bateka amadirisa bayiwe enkokoto batekemu niru basale babere bulungi bameka bazimba amanyumba za keti batuza meeting abantu batunda bazimba apartments batuza meeting muzebo lwairo bwezimera abantu monna bategedde mbo kwesima kuli mu apartments baba afunemu bukadde 10 bukadde 20 twali abagana kuzimba apartments ne nyumba ya Allah bali wano Allah kapet no kisaira mu mugenzo jugulaji Bashir nga abantu bayomba lwachi abantu enyumba zaabwe otula mu diro nga limu ebintu bya kawumbi oli yakuze entebe ya milioni 12 entebe seti entebe milioni 12 lwachi omuzite nyumba ya Allah ngeno kapet etuko okusiuka netuka okusonda obusonzi milioni 5 balina ennyumba za buwumbi yamuse Kampala yamuse Masaka emyaka ngesa 3 gwali obadde Misiri muvuka muto enyumba ya milioni 5 enyumba ya kawumbi yaliso omukyala wa baby mugole baby wa mwezi gumu namuyingiza ettaka emyaka 24 ni Imamu Kabuni nagamba se Allah otatwali agana ne omvukono musenyo Allah omvukono musenyo emyaka 24 24 nyumba ya kawumbi imoka milioni 5
akagole kalyawo kaina baby gwogenda dinze nawe yogera ka Allah subhanahu wa ta'ala bituba byayina huwa al-awwal bila bidaya wal akhiru bila nihaya khaliqun bila haja razikum bila mu'na mumitum bila makhafa. Allah tangatatidde emyaka 24 namwingiza ettaka. Burayimu maskini Mungu amusasire yafani musajja mukulu nnyo. Allah nasindika olumbe ili mutwali wali nkowe banasa kansa babye muke kansa baligeri kansa abayindi bamusabye emitwalo gya dola 6 maskini ne ali ku sakaratul maut akakola ishara lazabulaza yatumiza abaana be bamusibule aligeri Mungu amusasire maskini. Allah fachatu wadde obulamu tubuzanyisiza bachara mwabali waggulu nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam abachara musaddake nnyo yabalaba yaumul qiyamah nga bali mbizu bingi wadde n'abasajja musaddake bino musobola obizingazinga omusajja omu bukadde 5 nagula carpet babiri begatte bagula carpet tufune wano obukadde 10 nabiri mu 5 busoboka abe 10 abe milioni 2 nasonda kwali mundeba nga basonda ettaka milioni 17 jumangeru milioni 17. Abana batabavuka babuuza account bampe namba kwenteka sente buka mutoto ka milioni nomna nateka milioni nasonga bukadde 17 abavuka bato obasingana bakasula Ahmad Kasule bakol sadaka babaga milioni tafayo abasajja ba habira kakoza Allah batukumire babaga ba milioni takankana olwaira abantu mugabira bamalaye mmotoka naliva Mombasa kula mutabani wange ngoli aguze moka milioni 14 nage moka njigulide malaya wange moko jigulide malaya mejigulide malaya emoka mjigulide malaya nga muzikwagala carpet bokutamano kumuziki bokutamano carpet owulyanga ekosa n'ekyenyi kubanga ekaddiye osingana mizikiti dining za bay ebikopo bya bay entebe za bay geti zegula zokka bajjama emirimu gya akhira wama tafalu min khayri ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jonna emirimu gye mukola gina barikoda bamalaika bagirikodinga anagula carpet bajja kurikodinga anayamba mukuzimba omusti Allah bajja kurikodinga man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baita fil janna. Imamu wa Faruwa omwazinyi wa wanaluwa sajjo wekisa baruwa fe bakitaffe tuina bamama tuina basenga tuina bonna bagwao mzee wange ono yalina amayinse kwalukaga ngenzo mulaba nga munafu nga musajja suna yensi kunafuya nze watali mugosobola kusazaawo ejjana tuwali kunafuwa tuwali bizibu idha dakhala ahlul janna aljanna bebalimala okuyingira ejjana bantu bamujjana yunadi munadi omukozi agenda kola bino ebintu bina bikulu inna lakum an tahyawu fala tamutu abada mugenda kubeera balamu twali kudde kufa wa inna lakum an tasihu fala tashamu abada mugenda kubeera balamu twali pressure twali sukali twali tibbi twali kuluma magulu twali pain abalingira ejjana obulamu mbwerabidde tuganya obukolera abantu bali mukutawaana bintu byakusigalawo wano abantu batawaana ne batawaana tarawiya ne zikendeera olwaleeta omusajja omusomi wa Qur'an omunafu ejuza 3 nakwasala ejuza 3 tarawiya 3 bawasadaka mutwala emitwalo 3 eno Ramadhani yesembayo eno wa inna lakum an tasihu fala tashamu abada mugenda kubeera balamu twali kulwala mujjana twali kulwala wa inna lakum an tashibu fala tahramu abada bavuka twali kadiwa abantu bakadiyo basingana mu nyumba twali ayamba munne haja tachayamba haji bona balingaga ebikoko ebizungu twali ayamba wa inna lakum an tan'amu fala ta'basu abada mugenda kubeera mbyengera twali bizibu abalingira jana لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ومن أصحاب الشمال في سموم وحميم وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل.
abalingira ejjana kwesima kwa luberera utulivu peace tewali nnaku mulidde byokulya byokunywa fruits tozirabangako ebintu byonna bijja kubeera Allah jattuwa kun fayakun bwe yagala enkoko nejja neyeesala neyeefumba n'olya obulamu tuli buno obulamu obutalina makulu buno obunabu obuli mujjudde ebivundu ebijjudde okuunya okwerere libaita essanyu liririyo hakika lya bantu ba mu jjana inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala faraba sanyu tewali nnaku n'abalingira jahannama tocha na problem shida matatizo kulia watu wajakaba inna jahannama kanat mirswada litaghina maaba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaka jazaa'an wifaka innahum kanu la yarjuna hisaba wakadhabu biayatina kidhaba jahannam tuli agenda musobola baganda benga Allah guno mwezi temuguzanyisa mwezi gwa Ramadhan mwezi gwa kuderi Allah mwezi gwa tauba mwezi gwa kusadaka mwenna abali wano musadde bangi buli muntu awe yabakyala muweyo twayire nyumba ya Allah ebiyumba bayirwanira tebasiima na bisima abasajja bali mukulwanira mali sajja bagitawanira abantu bali mukutawa girwanira bulwani tibagenda kusiima abana tebagenda kusiima abakyala tebagenda kusiima mujiweyo mujiweye mali Allah abasiime mujiweye Allah abasiime chowadde ekyo wama tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu inda Allah kyemuna kulembeza emyoyo gyammwe nekikola mujja bisingana maaso ga Allah wama tafalu min khairi ya'lamuhu Allah bikyemukola kyunja Allah kimanyi aina barikoda Allah barikodinga bamalayika kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun kyemukola bakimanyi toka mu 15 akimanyi ngo ina mitwalo ina millions abana bayose nange nemunya wali mundeba omwami yawaye milioni 210 yagamba mulekerawo okusonda nawaye nettaka ikamusanvu mvuka mutoye twamusomesa we kabwa ngatakankanya emikono abantu bagamba mu haramu ngatibakankanya emikono nibayeseni mu haramu tibakankanya emikono niaziwaye eri Allah jazisingana abo bamalayika barikodinga bichokola bakiwandiika kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin yaslawnaha yawma ad-din wama hum anha bighaibin wama adraka ma yawm ad-din thumma ma adraka ma yawm ad-din yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah bajama lillah man 'asha lillah hasha azizan ويموت عزيزا ويبعث يوم القيامة عزيزا ومن عاش لنفسه عاش حقيرا صغيرا ويموت حقيرا صغيرا ويبعث يوم القيامة حقيرا صغيرا ألا وصلى البشير نبي محمد بن عبد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه ما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك يا ستار وعالم جميع ديوننا فاقضها يلا منيا مبانجا تسولي يلا مبانجا يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك من سواك بغنا في باغيندا يا الله بابو لي مبنس باغيندا بكاتونغلي باغيندا بشاف باغيندا الله بن باغيندا امام في باغ اللهم اكفي جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك برسالة ذلك اللهم اغفر اذا سئنا الى ما ساروا اليه اللهم عافنا في ابداننا اللهم عافنا في اسماعنا اللهم عافنا في ابصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ونسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت واقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.